Wedde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yayise ekiragiro ekiwera okwokya amanda okwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala mu mambuka n'obuvanjuba bw'eggwanga ng'entabwe yava ku butonde bw'ensi abatema emiti n'okwokya amanda bwe babadde basussizza okusaanyaawo. Mu mambuka ga Uganda waliyo ekibinja ky'abavubuka abakulemberwa abakulembeze mu kitundu kino abeekolamu omulimu okulemesa okusubula amanda n'okugokya okuva mu kitundu kino nga basinga bakwatiddwa abalala mmotoka emipiira gy'abiziddwa newankubadde nga kino mu kukisisa mu nkola batwaliramu amateeka mu ngalo. Wabula yadde nga gavumenti yayisa ekiragiro kino terina nkola nnuŋŋamu gye yassaawo okuyambako abakozesa amanda n'enku okufumba n'okukola emirimu emirala bwe bayinza okukozesaamu enkola endala okufumba. Okugeza gavumenti bwe yali eyisa ekiragiro kino teyafaayo okukendeeza ku bbeeyi y'amasannyalaze oba gaasi afumba okusobozesa omuntu wa bulijjo okukozesa enkola endala eteri manda oba enku. Kati ekibiina kya bannakyewa ki Joint Energy and Environmental Project kitandise kaweefube w'okulaba ng'abantu ba bulijjo batandika okulowooza ku nkola endala ezitali kufumbisa nku n'amanda. Ekisooka nga tetunaba na kumanya biogas akostinga ssente mmeka oba atwala ssente mmeka okumuteekawo, twetaaga osooka okukyusa endowooza zaffe. Tutandika okutegeera nti emiti buli lwe giggwaawo oba bwe givaawo nga tugitemamu amanda n'enku, omuti gwentemye olwaleero enkya tegugenda kubanga gumaze okula. Bano okusinga balitadde nnyo ku kulaba abantu bwe batandika okukendeeza ku manda n'enku ze bakozesa nga beeyambisa amaanyi ag'enjuba okufumba. Omuceere tuba tugufumba ku sigiri eno eya bulijjo oba okozeseza amasannyalaze oba ki, omuceere ogufumbako eddakiika 5. Omala ogufumbako eddakiika 5 n'ogujja ku kyoto kino ekyaffe ekya bulijjo oba ku masannyalaze n'ogussa mu fireless cooking basket eno mu kisero kino. Ekisero kino olugussaamu mu ddakiika 3 guba gumaze okujja. Dr. Ben Sekamatte, omu ku batula ku lukiiko olufuzi olw'ekitongole kino, agamba batunulidde nnyo okulaba ng'abantu ba wano mu Buganda baddamu okubeera mu maka agakuuma obutonde nga gasobola okulima n'okulunda oba green homes. Kale ebintu bino bisoboka era twagala okutandika okulaga abantu bangi nti kisoboka okufumba obulungi nga kitwonoonye butonde bwansi, obutonoona miti kuba mwemuli eddagala, ate era nga tulowooza nti eno COVID gwe tuyiseemu yandibadde atuwadde ekisomo erimala kubanga tugenze okkizuula nga eddagala erisinga obungi ne COVID liva mu miti ate emiti gyesobola okubeera nagyawaka. Naye obulamu obulungi obw'abantu abatalwalalwala, abantu abalowooza obulungi, abantu abeebaka ne balowooza bulina kubeera mu maka agalina obutonde obukkakkamu. Ekyo kitwagala okubunyisa mu Buganda ne mu Uganda. Ono agamba nti ng'oggyeko ng'abantu bazzeeyo ku nkola enkadde ey'okukuuma obutonde bw'ensi n'endowooza zaabwe nga zikyuse, ebya gavumenti okuyimiriza ebyokwokya amanda n'okugasuubula bikola n'ebyakutwala obudde. Naye engeri ebya gavumenti ebigazi oba binaakola oba tebiikole kiyinza okutabeera kizibu. Naye twagala nnyo okukubiriza abantu baffe, ddala abantu ba Ssaabasajja bajjukire nti tulina enkola ez'obuwangwa gyaffe baakolanga. Kiika 10